akatambi kano ka challenges abantu bangi nafunye amaloboozi mangi mu inbox yange olw'omusajja ono Munyankole eyayogedde ebigambo bino open blank nga talina gwatidde njagala mukawulirize bulungi nnyo nenge bigadde yabadde akuba ku ggumba ng'ategeeza Abaganda muzuukuke mwe mwaleeta olunabo oluli abazzukulu bammwe mwe mwaleeta olunabo oluli Obuganda mwe mwaleeta olunabo olutwala ettaka mwe mwalwambaza mwe mwaluliisa mwe mwalusenya amannyo mwe mwalokola buli kimu ngenda kuzanya akatambi kano bwe mmala okukazanya nkuzanyira ka Museveni ke mwalabyeko nga bannyonnyole vidiyo etandike kate natandika liriza bulungi nnyo ngenda okukatiriza ensonga okujenyikiza olwaleero ine kintu ekimubadde nga mutambulirako ngusimanya aba westana tukabasibaho omusajja tukabasibawoko omusajja ani wabasibireko omusajja tumulamwanirize wano nga turi kubaraba wano mukamwaniriza tiine wabasibireko omusajja tukabiraba byona twaraba muri kumwaniriza twaraba muri kumuwa emondi twaraba muri kumuwa amatooke mureke kwekwasaba aba westana Abaganda nimwe mutusibireho embeera embi Abaganda kutwala birenga nga Abaganda benu bamwaniriza twarijo ngo twabatunurira twariba ebifiire twagamba nibada kureba repercussions wakategera kutwala birenga muriyo numwaniriza twagamba ngo reba aba tukabareba twabasirikira bari kwaniriza kaogo omusajja bari kumuwa emondi twagamba ngu konkimwe mumurabirire okumurabirira nk'omuntu olukuruga omwiguru tukabiraba muri kumubudabuda dero kuyabira funa muko rusujja nga yafuna mu rusujja mumutwara mumunazo tuzi oturukwocha mu kumuhente ezamwe zikazire zaffe zikaba zitari zaffe ente zikazire z'Omuganda ebitoke bikabyo by'Omuganda emondi zikazire z'Omuganda mwamaniriza mwamwana ekisenje aho kusura ejo nentawe mukamwe ekisenga aho kusura dero yagenda yayegorora kuyatangire kwegorora no manu muwina kagera kugamba ngo akabwa akomazo okuyora nukuka kuyentega mama atatangire kuba yentega mukamwe ekisenje mwamurabirira muri kumanya ngo imwe numurabirira omuntu ali aho ati kaba yentega kina ukuza kunenya kine murekera kwekwasangwa ba westana nito bintu bituruma tukabareba muri kumwaniza twabareba twajya mwenu kati mbwenu kezembwa ya mawe kaneza kutomera imwe mbwa kuka twasirika tukatire cyokora kuka nito kitwine kintu amutuma tine kintu amutuma bindako cyogama namwe ba westana munyigirizibwa urra hatu kogore urra kati nkiwe mwine kati nyene nimponye na kufutera uri twinente no machi asigire yakora kuri akasiga yakariza muri kamwe na nakakunu yakuyakiye kuri mwatekateka mwarowoza ngo ani yaza kubongere kimuyina kumba rero naza kutwara ne kimuyina abakarize banange nimwe musigare muhunami musirike nyo musirike tuyanze ebigambo byowulira musirike naza kuyetegewe naza kubarya egambo byowulira tibya TV eno nebya TV Nyankole yaddanzise alright kati okumanya Museveni musajja mubi nnyo ne batandise omubuuza muka video kano ngenda kazanyako eddakiika 2 ebigo byayogedde ogenda biwulira ngenda kazanyako eddakiika 2 tusimbule video yayogedde bw'ati najja wano nali mwana muto I was 34 years eri waffe bino ebyemizimu tebikyaliyo naye bwe najja wano mu Buganda abo bona 98 ku 10 bakiriza mu misango eyo nakimanya ntya okugenda kujja kuva ebweru nasanga Father Aframu aduse naye ne banyanyulira Semiganda ntono Semiganda yali mu kifo kya musosodoti ate yesaba Kristo Semiganda najja emirundi ng'ebiri oba esatu ogwokuna nangamba tuwaye omanyi ku lwaki olutalo lwaffe
terutambula nti nedda nti kubanga Obote yaluloga nti Obote yatta omukazi namuziika avunuke ebukomero. Aya mwali wano ku video nayogera information y'ebukomero nenjogera information ye wannabanja Museveni gye bamutwala ne basaddaako omukazi ne bamuvuunika. Enebeera reverse psychology. Njagala abantu abali ku video zange zonna enkadde mujjukire nti njagala kukwata musajja ono abaaliko wano mujjukira bulungi nnyo. Namala okwogera information after 1 week omuntu najja n'akuba essimu n'ayogera information nti Museveni yasaddaako omukazi eyali amukozeeko emikolo n'amala n'amuvuunika. Njagala abaaliko wano mwogere ebigambo 3 2 byokka bye njagala naliko nze nakola video eyo mpozi ne comrade asimu yaddamu n'afuna information related kweno mwaliko bulungi nnyo. Kati Museveni wano akuzanya reverse psychology nti kyayogera kyali ky'Obote. Baba nabaaliko baali bulungi nnyo, baba boogera bulungi nnyo. Kati ekyo Museveni kyakola akuzanya reverse psychology n'akolozesa nti yeye mutuukirivu yayogera bituufu. Ye kennyini omusawo yamukolako ebunyolo yamala n'amusaddaaka n'amuvuunika. Bulijjo tubagamba Museveni okuvuunika Uganda okuvuunika Abaganda nga mwebuuza ekintu kino akikola atya. Kati ndoza mufunye information entuufu wano yabadde abuzaabuza abantu. Yosere bwajja mu Buganda Abaganda bakwata empewo zaabwe ne bazikuwa ne bazikusigamu. Nyongero kujjukiza nti obwakabaka bwa Buganda bwali buganye nga Bulangira bajja baganye. Wasenda omumbejja ntale ya Bwera eyakuyingiza mu mbuga emu ku za Buganda ne bakolako emikolo ne disguise n'omala n'owamba ntale ya Bwera omumbejja n'omuleepinga n'omukolako ebikolo by'ensonyi. Mukazi wattu obufumbo ne bufa n'amala omukyala omumbejja ne yeetuga kubanga wali yagala kubisa ejjinja limu ebinyonyi 2. Abaali wano nga mpa information y'omumbejja ntale ya Bwera muwanike emikono. Video eringa etandise anti yagambye ye wano mu Buganda Satan. Abaaliko ku program y'Olimbulanga Emmengo mujjukira nga mbabuulira story y'omugenzi omumbejja ntale ya Bwera nga Museveni baganya omuyingiza mu bintu bya Buganda. Yamusenda omuwala n'amuyingiza mu bintu bya Buganda n'amala mukolako emikolo ye kennyini kuno kwoli Museveni wasenda omuwala n'omala n'omukwata n'omurepinga. Omuwala kyamusukkako n'awulira nga asonyiwadde nga tasobola kudda wabbaawe. Omwana amala ne yeetuga ne yetta ntale ya Bwera mumbejja. Museveni gwagamba nti Abaganda balogo. Akabira akali ku mpanga ke mwakoleramu emikolo egy'okusiba n'okuwa emikisa okufuga eggwanga nga ne Nadduli yalimu n'Abaganda abalala. Wali oli mu Kereziya y'e Namirembe y'e Roma. Kabira akali ku mpanga kuwe Masaka. Wali ogenza kumalirayo balongo ba nnyoko oba bakitaawo. Tuvudde waawo. Ku lusozi Walusi y'osiiba ku makya n'olweggulu waliyo Kereziya, waliyo muzikiti, waliyo ki. Osiiba ku lusozi Walusi. Ew'omukyala Nakayima gy'ogenda Mubende. Waliyo muzikiti, waliyo Kereziya, waliyo kiki. Essaawa zino wetwogerera amasiro g'Abassekabaka Kasubi wagawamba under the influence of Mayiga. Bw'oba tosobodde genda Walusi, bw'oba togenze wa Nakayima nambasawo ba Tanzania oba Nigeria osiiba amasiro g'e Kasubi ng'osabirira empewo za Buganda mu bukyamu. Kati ani gw'osiriwaza mukulu? Ono Sylvia Mukandooni eyakolera emikolo gyonna n'emifu. Sylvia Mukandooni gwe mwita Amafiina mukulembeze mu ddiini ki? Mukulembeze mu ddiini ki? Tugenze ku yeeyita omumbejja bwanga
eyasamiranga emisana n'ekiro okutuusa lw'omukolako ebikobero n'omutuusa n'omuwalampa Jeneti n'abimanya ne bavaawo bubi nnyo n'afuutuka mu State House ngenda bwe gisimufungize omumbejja bwanga yeeyita omumbejja yali akola ki mu State House si yali atambuza eddogolyo Kabona Jumba akola mulimu ki yali akola mulimu ki gy'oli ne Kulana bali bakola mulimu ki n'abana bangi nnyo kati gw'okwebuzabuza ng'anaaba ne weefuula omukristo omutuufu ekyo kikyamu lekera okumanyira Abaganda ate Abaganda bakubuuka wagende South Sudan n'obuuka entenjiru ekyo buli kimu akimanyi n'ebifaananyi gye biri kugola Moses osaddaase buli kimu okimazeewo kati gw'oyogera mbu simanyi mukulu ekigambo kino kiwayogedde nkyo naye kirungi nti ensi etandise okubuuka wabadde ka video ketadde ku mutimbagana kagenze viral omwami ono yabadde agenze mu maka ge oba gaakomeka aga mukyala we nankabirwa mayimu oba namba mukaaga oba namba meka ge yazimba mu saidi z'endejje endoza ndejje waliwo ndejje ali eno waggulu n'endejje ali kuba ku Hoima Road kati omwami gyadde agenze okugula amaka ga nankabirwa galiko acres 30 gyafunidde simanyi oba n'obuddinko oba nabikikasasiro osaamutegedde kati omwami gyabadde alaze naye abatuuze beeri mu kufaayo ebyekwatako bakwata namba emu kitegeeza Abaganda baabuuka yagenze nga teri wadde amukubira ku ngalo kubanga bakuwu Mumulaki babalese tetubamanyi nakeno ku kitundu bazemwaniriza nga muwoza akasajja kakyalina amaanyi akasajja tekalina amaanyi kati akasajja tukasobola babo bana basomero esomero jaddi babuulira lya muno mu Luweero eryo limanyikiddwa nnyo eno tetubamanyi babo bava bayi wakati tetubamanyi nako ndowooza owulidde bakubuusa abantu bategedde obulimba bw'olira zina okubanga kweziri bwezityo bwe zaawedde ng'agenze wa mukazi we okulonkinga amaka ge. Alright, kasoke episode security alert, then mbala kuyisawo security alert tutandike information bulungi eyatuleese. Alright, oluvannyuma lw'emikolo egyali mu lubiri jjajjaffe Kasimu Nakibinga obuyisiraamu n'Abaganda abala okuvaayo okutegeeza abaana abavubuka envumula Baganda okutandika okwesimba mu bifo ebyenjawulo. Ekintu kino kyasiikula Museveni mmeme. Ate ku kyabadde ejje Namboole ngenda banyumiza kino musooke muli obubaka buno. Omulembe kati leero gwe tuliko gwa kuvuganya mwenga bajjajja abakulu b'obusolya mukunge abaana bammwe abazzukulu benyigire mu bifo by'obukulembeze mu ggwanga lino. Muleka bakikole atalina bw'omuyita ajja kufuuka omukulembezeewo. Otuuka okugenda kwerusiwa olina mpapula z'oyagala agambe nti tesikumanyi ku kyalo kyange olukifuuse kiki naye kakati teebereza omutaka bakuyite nti muleete njagala mulaba n'osobotoka wenna ogenda ofuna esigiri kyawe. Naye ensobi yiyo yagamba abazzukulu obutenyigira mu bifo bya bukulembeze. Nsaba mugambe mukunge bazzukulu bammwe benyigire nnyo mu nsonga zonna z'okuvuganya ez'obukulembeze ku buli mutendera gwonna, era nga nammwe kibe nga kibakwatako. Tibazzukulu bamuganga benyizeewo benyigidde ebifo bino eby'obukulembeze ate nammwe mubawagire. Alright,
lumu nali wano ku mutimbagano ne mbagamba mwenna Abaganda bali mu Buganda mutegeeza abaana bammwe benyigire mu bifo by'obukulembeze okuva ku Lesubwano mpaka waggulu ku bukulembeze obw'eggwanga. Lwaki nabagamba kigenda bafuukira kizibu nnyo okubanga chairman LC1 mugwira mu Buganda, chairman LC2 mugwira mu Buganda, chairman LC3 mugwira mu Buganda, chairman LC5 mugwira mu Buganda, member of parliament mugwira mu Buganda, kansala mugwira mu Buganda. Togenda kufuna buyambi bwonna kubanga ye mugwira si Muganda. Nakibagamba n'omulagira kyebagambye mulonda abantu bammwe abagenda bamanya abaana enzalo mu bitundu ebyo ng'ate Baganda. Yensonga lwaki tosobola kusanga kansala nga Muganda ng'ali mu Ankole, ali mu Eastern, ali mu Northern, ali mu South West, taliyo bannansi mu bitundu ebyo bibalonda. Ne wano mu Buganda ate bangi abatali bannansi baawo beegumbulidde omuze okujja okutwala ebifo ebyo. Obwongo bwamwe tebukyakola bulungi nnyo. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyo wuliriza bulungi nnyo ebigambo bino. Security tetandise. Okusinziira ku video gye mbazannyidde n'ebigambo ebyalabiddwa ejjo mu kisaawe Nakivubo gali kwoleka. Yose liti bahabulwa lutabayisirwa musajja munyiivu nnyo eri Abaganda abamulaze nti bulijjo akootakoota mu Gaalumonde nti gye bali bangi. Mu mangu ago Yose yalagiddewo ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence ne batuuza meeting, era meeting eno yatudde yamalikiziddwa ssaawa 8 ogw'ekiro ekikeesezza olunaku lwajjo. Alagidde abatujjube 9 bakole mu bwangu okutandika okulinnya akagere bannayuganda ddala Abaganda, bannaddiini, abakulembeze mu Bwakabaka bwa Buganda, aba palamenti mu bitundu ebyenjawulo batandike okubatambulirako okubajjawo mu bwangu nga nabugisi mufungize kubanga Museveni kyalabye kyabadde kizibu nnyo, era ebintu bino byonna amaze bisayininga nti batandika obbakolako. Nyongera okutegeeza awuliriza ebigambo byanira binyooma sina buzibu naabwe, wabula bwe bituukawo wembeera n'obuzibu naawe kubanga oba ofiiridde busa bwante. Abantu bano beegendereze nnyo wammanga. Jjajjaffe Alhaji Dr. Kasim Nakibinge gwenzanye akatambike, ow'ekitiibwa ennyo yawummula Dan Mulika, Honorable Lutamaguzi Semakula, Kyagulanyi Ssentamu eke Bobi Wine President wa Mulonde, ow'ekitiibwa ennyo Joel Ssenyonyi Lipo Mulonde, jjajjaffe Engineer Dr. Arani Waligo Nakirembeka, amakaago getegereze bulungi era oteeke ku kamera enkuumi kubanga batandise okugeetoola okumanya butya banaagenda okukola ekintu kye baagala okukola, era weegendereze nnyo. Alhaji Lwayikisiki ova mu NRM naawe tebakwagala kuwulirako. Jeno Katumba Amala gwenkooye okutegeeza kubanga olupapula olujja obeerako. Dr. Zena Zedriga amyuka Robert Kyagulanyi Ssentamu wa Pulezidenti mu mambuka ga Uganda nakutegeeza ddala okomye okulada, era abangami bategeeze nti mwegendereze nnyo. Wepo ntegeezeddwako nti abantu mwenna abaliranye Ssaabasajja Kabaka essaawa zino mubeere beegendereza nnyo mu kanula amaaso ku bantu abayinza okujja nga tembategeera okwetoola Ssaabasajja Kabaka n'omuliraana kubanga kyebalabye nabo kennyini kyabamaze amamiga. Mukitegedde bulungi nnyo. Alright. Kati olunaku lwajjo ab'ebuddu muyogeyoge okutwala ekikopo, ab'ekyaggwe mugezeeko omwaka ogujja kubanga buli mwaka gubeerako obuwanguzi, byonna mwabirabye. Njalo sooka otwala mukisa guno okwebaza buli munnayuganda yenna nga sawuddeemu buwangwa kinanoonya ova mu Uganda, abaalwana obweziyingirire okutaasa Ssaabasajja Kabaka obatamanya ngamba abali mwetoolodde nga maliriza okwagala omujjawo gye twatandikira okuva mu 2020 mpaka n'okutuuka olwaliro nga mukyamulwanirira. Mwebale nnyo mubalire ddala omuli abamu Northern, abamu East, abamu West, abamu Central, mwenna n'Abaganda bakomredi mwena babloga baani manyi mbadde musanze okusozoza kungi nnyo kusente zibadde tambula ku social media okubajjamu amaanyi wetwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ne batuma kye baagala naye enywera yerima. Mwebale nnyo mubalire ddala abanyinaza bali mu America, abali e Canada, abali e Bungereza ne mu Europe ne mu nsi zonna abakolanga demonstrations ku embassy ku consulate ez'enjawulo buli lunaku nga temussa mukono
mwe bali nnyo balirira okuba nti mwataasa obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nze ndi muzindaalo naye mwe bali nnyo balirira ddala kinzizaamu amanyi ne kinsanyusa nti kati at least asobola okutambula ku magulu ga abiri n'atambula n'awulira ne ku bantu be n'abakubirako jambo n'abanga alabika bulungi twagala okusaba Mukama Katonda ayongere okumukingiriza naye yennyini okwebereramu ng'enjogera ennaku zino bweri olw'ensonga si buli akusinikira ebinnyo oba akusirikira obulingaya nti aba akwagala nedda ekirungi gyali n'essanyu bategeeza nti bonna abantu bonna bamanyi okuva kwasooka mpaka kwasembayo bonna bamanyi so njala kubaza Mukama Katonda mwenna yebale bakozesa sijja kumenya manya bibinja ne ewongereza mu Europe mu Africa mu Asia Canada America okusingira ddala abakyala be Boston mwenna sigenda kumenya manya abakyala be Bungereza n'abaana be Bungereza mwe bali nnyo balire ddala abali ku social media bakomredi sobola kumenya manya muri bangi nnyo bali nnyo balire ddala ensonga zino batandika abazinteeka konti zange ng'omuntu njawula mu Buganda simanye nnwano Buganda buli kimu nekyavaayo ng'ensonga ntuufu kale jalo be bazannyo mwe bali nnyo balire ddala enywera yerima Ssaabasajja Kabaka waali essaawa zino maanyi gammwe tekisanyusa buli omu kubanga buli muntu yalina pulagulamu ajjawo Ssaabasajja Kabaka tasobola kula ku kifaananyi kyeyalabye n'abanga asobola okubanga musanyufu kizibu nnyo abatasobodde mulaba ndowooza kandawo bansobola okuyisaawo akafaananyi kano musobole okwongera okukalaba kubanga nkimanyi eri abatamulabye musobole omulaba bulungi nnyo wadde kalimu oluyimba naye ngenda kukaleka nga tekalimu yadde oluyimba yoya Alright, yoya. Obana kano nkabawe. Zana kano kankabawe rumu. Zana kano kankabawe rumu. Alright, tugenda kulwawo. Kati ebyogere badde bingi ng'obugulu bw'eggongolo. Njagala mbeere mwerufu nnyo ku nsonga eno era buli mumpuliriza nnyo bulungi wano. Okusookera ddala ebigambo tubyogedde bingi nnyo byonna abimanyi abiraba n'abantu abadde ebweru wa Bulange ensonga bazimanyi bulungi nnyo okuzitambula n'ozitegeeza ensi na buli kimu kiteekeddwa okimanyikiddwa eyo sigenda kuddayo wabula eriyo abantu abafunye ekifaananyi kino mu bulala njagala kibatereeza mu bulungi mutegere bulungi nnyo ekisookera ddala omutandaffe Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri amaze ebbanga nga teyeetaba ku mukolo gwonna mu Buganda olw'ensonga nti wabaddewo ebyagaana wannyindo okweggala nga mwabitegeerako wasaanya bweri mu nteekateeka emugaana okulabikako eri abantu be era n'agamba nti okutuusa nga abasawo mukkiriza okujja okukola emirimu gye ye gy'agamba nti mingi ekyali ekiteeketeeka okuba nti amusibira gy'amusibira era baafuba nnyo okulaba amusibira e Buddukiro ate gye mwava ne mukuba enduulu e Buddukiro n'avaayo n'adda mu lubiri lwe ebbanda era gy'abadde akolera emirimu gye wabula kye mutaamanya kye nze mbategeeza kye mubuusa amaaso nti enteekateeka yali ekoleddwa omukyala Agnes Nabaloga Sarah Kagere David Wasajja Kiwalabe Male John Katende
ne musajja mukulu wasanya kawo Charles Peter Mayiga eyomujjako obuyinza n'ekitiibwa kye bakyeddize ng'era mu nteekateeka eyo Mayiga yali yeefudde kabaka era buli kimu nga yakikola. Ebintu ebyagendamu n'amateeka bamujjako pwazo bantu n'omujjako ebitavu byonna na buli kimu kyonna bakimujjako nga bakozesa amateeka amajingirire mu yatuuka n'okuwera contract ya myaka 10 n'abanga omwami ono yalina n'obuyinza obusobola okubanga agomera naawe omuntu yenna obuyinza bw'ayagala buli kimu ng'akyeddiza. Nabagambako nti yatuukako n'okugamba nti tayagala kabaka atuuke mu mwezi ogw'omunaana ekyo mwezijjukira bulungi nnyo naye ne mukuba enduulu paka lwali waali n'omwaka ogujja ajja gulaba. Naye bwe twogerera essaawa zino Ssaabasajja kabaka bulijjo yaggulawo so n'okufundikira emipiira gy'ebika by'Abaganda ne ekikopo ky'amasaza okugiggulawo n'okugifundikira. Era mukimanyi bulungi nnyo nti bw'aba asiimye nti agenda kubeerayo mu mpaka ez'akamalirizo boogera nga essaza eryo lituuse ku final baga nti Ssaabasajja kabaka asiimye okuggalawo emipiira gy'ebika by'Abaganda oba okuggalawo ekikopo eky'amasaza. Wabula nze naawe abali ku mutimbagano essaawa zino temwalabako kintu kyonna nga bakiwandiiseko wantu wonna nti Ssaabasajja kabaka asiimye ajja kuggala empaka z'amasaza tekyaliwo. Wabula Ssaabasajja kabaka ebintu byonna abadde abiraba era nga yeetegereza. Mukimanyi bulungi nnyo nti bw'aba agenda ku mikolo gino bwe giti enteekateeka yakoleddwa dda buli kimu era ng'eriyo n'abantu abalina okuma ku lusegera ababeerawo. Gamba nga Lubuga omutufu wabanga alina kubeerawo Lubaga teyabaddewo kubanga olina ewacupuli. Abalangira n'abambejja Basaabale bannaava abasajja b'abambowa n'abantu ab'ebitiibwa bangi batera okubanga we bali. Wabula olw'okuba nti bano abasajja baali bamusibako envumbo n'abanga yali tasiimye kubeerayo era nga tasiimiddeeko ddala. Wabula nga bwe bagamba nti gwolekera omutwe tegunyuma. Wadde wabulayo essaawa 1:48 nkiddamu wadde wabulayo essaawa 1:48 n'agamba sisobola kufundikira mwaka nga sirabe ku bantu bange. N'ategeeza ababonzi b'obukulukuta bwe nti mumanyi nti atutuule tugende. N'ateeka mu muteganswera n'ekizibaawo yogayoga nga gusse ennambole. Bwe yatuuse ennambole yasuse n'abeerawo ku kisaawe eddakiika eziwera nga ali bwerwawo alunze lwamaze n'ayingira. Gwe wenna eyabadde ayegesa amaaso ekisaawe ekyo tulina kye tuyita ensengeka y'entuula ez'abakungu abalangira n'abambejja. Ndozera mule bulungi nnyo nga buli kimu kiri waakyo buli muntu ali bibye. Kyenkutegeeza nti ku ssaawa zisembayo yali yagambye nti katugende wabula teyabadde na kigendera nti asiimye agenda kubeerayo. Yafunye ekinyegenyege nga gwolekera omutwe tegunyuma n'ayambala ku muteganswera n'ekizibaawo n'aga nti abawulungusi b'omuwulunguta nti kye nze mbaze okwambala. Ne bagezaako mbuuza Ssebo Ssaabasajja kabaka tulaga n'abaga tugende nze gye mbagamba okukyama gye mukola ki gye mukyama. Nga bamuwulungusa yogayoga ku kisaawe ennambole ng'atuuka. Y'ensonga lwaki wattu buli kiwalabye kyonna ne gamulengejja yabadde tasobola kumanya nti ekintu kino kigenda kubeerawo. Kye tuyita olulimi lw'omubiri obubonero bwonna bwe mwalabye bwonna bwetwali nti wabulabye bwabaddewo. Ssaabasajja kabaka musajja Muganda omuddugavu wabula nga yakulira mu bazungu n'embeera ze z'abazungu kati tasobola kweyisanga ffe abaakulire waffe ekaddugala oba ekannamusabala oba ettanda mu kiwambya ebintu byanjawulo. Nti ne bw'anaaba agenda kwesammulange anyinasibo yeesammula engalabi tasobola kikulaga mu kamera olw'ensonga nti abakulembeze babasomesa ebintu bibiri bitya. Omukulembeze yenna bakusomesa bw'obeera mu maka go osobola okweyisanga bw'olaba, osobola okwambala nga bw'olaba, osobola okubogola. Wabula bw'obeera mu bantu bo bakusomesa era ekibeera ne mu butonde nti buli maaso gonna ag'omuntu gw'okulembera gaba gali ku ggwe. Buli kamera yonna ey'amawulire eba eri ku ggwe.
buli muntu ayina engalabi ye ayina ekintu kyagenda okulaba akirowooze akifumiitiriza akifumbe akiteeke wakyagadde kati omukulembeze omufumbe omutonde era omuteeketeeke tasobola kukola kikolwa anaddala ono omwongereza bwemulaba nti muddugavu tasobola kukola kikola kyemwadde mwagala mwakikole nti oba agambe essalo gamulengejja tonsembera no omuteeketeeke nga yakulya bungereza kyadde kisobola kikola wabula mule bulungi nnyo ng'ayogera n'omuntu naye ng'omubiri gukulaga nti gundi ggwe nedda era ndoza mulaba n'entula gyatudde abantu bwe mudde ne mugoberera emikolo gyonna egibaddewo entuula ensengeka y'abantu nga banaatuula ku oluliko Ssaabasajja Kabaka abantu bonna mbala bulungi abeera babaddewo nedda oli eyali yeesimbye mu ntebe ng'agyagala omusajja omutoolo gyadde atudde wala nnyo so nga ate yandibadde ali awo ku lusegere okumpi naye teyasobodde kubanga akola ki ng'abeerawo kati njala sooka kukulaga ebintu bino wammangu byetegereze bulungi nnyo ekisooka omutanda bulijjo bw'aba agenda okugga ng'asiimye okulabikako okuggala emipiira gino wattu bw'atuuka asooka n'alamusa ku bantu be bw'amala n'agira n'alambula ennyiriri z'abakulembeze abaliwo bonna nga bakwata mu ngalo n'amala n'agenda ku nnyiriri z'abasambi bonna n'abakwata mu ngalo bw'amala n'akwata entanga n'agisimula n'agamba nti kati zaabike ekyo mwakirabyeko akikola nedda ekyo oba teyakikoze nga tabuuziza ku ttiimu wadde abakulembeze bakwata mu ngalo badde balina okubeera ku layini nga bulijjo kitegeeza ofunyewo akabonero kamu ekyo bukyabadde kiwedde njagala ombuulireyo ewantu wonna gwe wategereddeko Ssaabasajja Kabaka we yafulumidde mu kisaawe Namboole ondeetereyo akatambi ng'omulaba afuluma kubanga yafulumira ekitundu ekisooka tekinakola ki tekinakomeka njagala oleetereyo akatambi ng'omulaba afuluma ekyo kitaddeawo era nga bwe giri emikolo emituufu nti ttiimu empangu zisaako n'eyo ebeewanguddwa Ssaabasajja Kabaka asiima okubakwasa ekikopo n'okubambaza emidaali buli muntu n'amanya nti Ssaabasajja Kabaka yasiimye era abadde ku mukolo ogwo mwalabye ng'agaba ku kikopo kubanga yali etaliiwo kitegeeza ki weddemu ojja kufunawo akabonero bw'omala okola ebigambo ebyo bulungi nnyo kozesa engalabi yo ojjuze byonna ebibulako obukuniza obadde weebuuza mu mutwe gwo njagala okujjukiza bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka amanyi buli mulabe we yenna ali Mmengo ali mu Buganda ali mu gavumenti ali mu buli kimu kati wabadde abuusabuusa ate yazze sime biki no nkubuulidde buli kimu saagadde kumalira bulungi nnyo olyoka otegere bulungi mayenze enkola kye tuyita forensics analysis body language facial expression byonna nebikunyura buno bitegeera kati mu nsengeka ey'abakulembeze abatuuze era abasomese nga Ssaabasajja Kabaka omwongereza omuddugavu tasobola kukola kikola Museveni kyagamba you idiot tasobola kikola era wabula ye asobola n'okulaga mu abantu nti ono ali naye nnyo olw'okuba baakimusomesa kyamukuliramu naye nga ggwe ate omuntu omulabe we atuuka ty omujja ku lusegera amwetege yes abaaka bano yenkola yaabwe babaagala nnyo amawulire gabalage nti bali mu feesira epublic etegeere nti omuntu waali nnyo walire naye ng'omuntu mugenzi wajjo kati kyekyo njagadde obategeeza olwali nti Ssaabasajja Kabaka mu nkola ye ng'Omungereza yene yali agenzeko ku embassy ya Bungereza ng'osaba visa ne babakomye visa agikuma asinyikootu nnyo noba ngafuna visa n'oyingira Bungereza ne bakugana ku migration akuma entry basi ayina smile mpanvu bweti toza oleme kubeera nti omukazi ayina rude face manya no batika kabaita plastic smile nga bana abaana abeera mu nnyonyi ba hostess oba yasuze banyizire ebbaawe oba tebannamusasula eva smile eva wano paka eno ku matu bweti nga naye ayina ebizibu anyiiga naye nga asobola okweka plastic smile nga musanyufu bulungi naye nga munda atokota
kati kinjagadde basomesa ekigambo ekyo mukitegere bulungi nnyo so kabaka waffe Ssaabasajja Kabaka musajja Mungereza tasobola kukola ffe abatatendekebwa abatasomesebwa butya buwe managinga mu public na butya buwe managinga mu makaago kati ye mu 7 kyava bayita ba idiots ebyo Ssaabasajja Kabaka tasobola bikola nno era tasobola kuswaza gamulengejja mu public kubanga ye ne waba atambula kino jala mukitegeere nnyo Ssaabasajja Kabaka ne waba atambula body language yennyini asobola ogisoma omanya kikyategeeza ebikolwa bye nga awanise emikono mumanyi kikyaba ategeeza ka video ke mwalabye ng'atuuse mu lubiri wankyakalina mpemu dakiika muno bankyakalina muno simanyi bankyakalina nzo kuba nakajemu ne mwalabeka video Ssaabasajja Kabaka yaddeko mu lubiri wabaddewo omwami eyamweteze mu maaso nga yakava mu motoka omwami ono namwogerako omuyita Saava mu mutabani w'Abambejja oyo atunze buli kimu ekyetaagisa mu lubiri n'atema emiti gyonna buli kimu effujja alimanyi nti alikola ey'omu ku basipayi ba Museveni era Saava yayimiridde mu maaso ga kojjaawe ku bintu bibiri mpuliriza bulungi ku bintu bibiri wulira bulungi nnyo Saava oyo bulijjo mwogerako mwali mumuliddeko Saava oyo yeeteze Ssaabasajja Kabaka mu kifo watalina mwetegera 1 Ssaabasajja Kabaka olwavudde mu motoka bw'ati yazze bulungi nnyo nadda ku ttaala nowadde buutu n'asooka awubire ku bantu kati bwe mbanga mpuubira abantu bange bwenti mbeera already mu motion ng'atambula kati omuntu bwakwetega mu meters nga 2 automatically osobola mwete asobola okukutega n'ogwa wamwakale bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka yavudde emmotoka yazze wabadde abantu abadde bamulindidde n'abawubira ku mukono wabula mu kubawubira ku mukono yakyuse ng'atambula agenda wabula nga waliwo yo Saava amweteze maaso awo ekigendererwa kino kyange nganze Saava musajja muganda oli kojjaawe tosobola mwetega mu distance oba mu kibangirizi kya meters 2 olina kubeera mu kibangirizi kya meters 5 naye yamweteze in case wabeerawo collusion kyetuyita okukubaga oba okoonagana asobola omutega n'agwa enjega n'egoba ekizibu ne kigwa okitegeera bulungi nnyo kati ekyo kubano abanoonya okuteeka ebyabwe mu mawulire n'abasaba badde bajjanjaba Ssaabasajja Kabaka Museveni yaba afunye kyayagala ne Mayiga yennyini baafunye kye baagala naye olw'okuba nti ono yabategeera era olwamaze okukuba jjambo bw'ati teyasuse kutambula yakyuse bulungi nnyo n'akyuse kooti kati oli omwetezi yabadde asuubidde nti kojja wajja muwa omukono amubuuza yaterereza bulungi nnyo ekizibaawo kye n'amuyita ebbali kubanga nga bulijjo Ssaabasajja Kabaka bw'obanga obadde oli mu kifo ekituufu w'omwetegedde oba oba ofukamidde ng'oyagala akubuuzeeko era olumala ng'akubuuzaako bulungi oba nga ofukamira bulungi nnyo ng'omubuuzaako ng'akuddamu n'olwo amaze okutereza ekizibaawo kye bulungi bw'ati n'alinnya amadaala n'atambula kati eyo body language oba body gesture ekulaga mmwe mwenna mbamanyi lwakuba budde tebunnatuuka obutuufu nze mutegedde bulungi nnyo nobasomesa ebintu bino bitegeere obitegeere bulungi nnyo so mwenna balabe Namboole byabaddeyo biki byonna byonna njala bategeeza ekigambo kimu 1 Ssaabasajja Kabaka yali tasobola kutambula n'abantu abamukozeeko ebikolwa mbadde mumanyi omuli David Wasajja omuli Agnes Nabaloga Sarah Kagere kuba ono Sarah Agnes Nabalamba yeyeefuula lubuga omukyamu kubanga musimbu tobeera olubuga wa Kabaka kati ya singa abamu kati ate yadde asiimye tasobola kusiima mu ssaawa 2 n'aleka abantu bonna balina ottamu ye yafunye ekinyege naga nti kangende ndudde okulaba ku bantu bange era kyobula bwe yazze yafubye okulaba oli
kitundu kyonna akyubirako bulungi nnyo alabe ku bantu be. Message yabadde nti Abaganda mwenna mbalaba n'abatali Baganda mwebale kunwanirira mundabye yenze ne nali ngenze mwebale kulwana abasinga obungi temwakitegedde. Dayo wetegereza video ze zonna ezibadde ku mikolo gy'okugulawo empira gy'ebika n'obukiggalo n'ezy'amasaza tatera kukola kiyakoze Namboole. Tatera kikola. Yakikoze ng'abeebaza omulimu gwe mwakola era mwe bali nnyo mubalire ddala. Nga nfundikira mu kanyomero ako njala bategeeza. Buli Muganda wonna w'oli, Omusoga, Mukyoli, Omutoolo, Omunyolo, Omugisu, owangalira mu Buganda. Entalo ze mulwanye ku lwa Buganda ku lwa Ssaabasajja Kabaka. Mubali nnyo mubalira kubanga ffenna ye entabiro yaffe. Musigale nga musabira, nga muteekako amaaso. Temufa ku bigambo bye batamanya ngamba kubanga bo baliwo okwogera n'okwawula. Ffe tetugenda kwawula muntu yenna. Kubanga Ssaabasajja Kabaka ye entabiro ya Buganda. Buli awuliranga gw'olinamu ekinyegenyege okulwa Ssaabasajja Kabaka ng'afaana bw'atyo, kitegeeza gw'omu ku balabe ba Buganda. Nina essanyu bategeeza olwaleero nti Ssaabasajja Kabaka buli muntu yenna yamutuusako ekikobera amumanyi, talina kyatamanyi. Golooza lwaki ennaku zino badde ebigambo bye batandika mbu tulwanyisa Obuganda byakendeera kati buli omu asirise. Bye batambuza ku mikolo gy'okuziika okwabya ennyimba esimanyi pate buli omu asirise. Kubanga baatuuka ekiseera amaloboozi ne kanakufuluma mu nkuba ez'enjawulo nti wa abantu bamugamba nti balwanyisa bajolongo bwa Kabaka avuma Kabaka. Ate nga ffe tuwulira amaloboozi malala gava mu kolide ez'abantu abakulu mu Buganda. Amaloboozi ago ne katandika okusanya buli kimu Mayiga kye yali atandise okutambuza. Ne gasanya buli kimu Mayiga kye yali atandise okutambuza mu bapropagandalisti be bonna ne gasaanawo. Kale mwenna mutegedde bulungi nnyo, njala bebaza ebisinga obungi byonna tubyogedde, records weziri eziri mu butambi, eziri mu biwandiiko, eziri mu buli kimu byonna biri ku mmeeza buli kimu akirina. Ebisigadde bajjajjaffe mukingirize ne Katonda mukingirize, twongere omusabira kubanga Uganda weeraga nga Ssaabasajja Kabaka taliiwo. Si walungi. Kyenjagala okubagamba musabire nnyo awangaale. Tukwagaliza okubeerayo okulungi Ssaabasajja Kabaka. Wepona buli omu ayagaliza Obuganda obulungi. Mwebale mukengiriza kansulenti ekintu kinyonyodde bulungi nnyo. Buli omu akitegedde. Awo akanyomero njala kafundikira. Era program ebimuli Mbulange Mmengo akanyomero ka akasooka kawedde.